banange bampitako bambadde bagenda mu firimu nze ku kyalo nsigala bw'omunti n'enkuuma obwana bwa maama naye maama olumbeebe lwali lumujja mu nsi muno n'erinnya yandaga lyamulekwa ly'eddaame lye yandekera mmange wabula alina kyeyaŋŋamba nga walumbe tannamugonza nnyo tikase tannaafa baana bange ndiddanga nembalaba ndowooza yali aŋŋumya mutima nze yandabanga nakuwadde nnyo kuba akakyanzaalwa kugezodde yali andeka mu bbanga tutambula bwetekyekyo kale bantu bange full program tugisange ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst kyokka mmaze akaseera nga ndi waka mbirowooza nga ntetenkanyamu nfuna ekituufu kisiba okulowooza ennyo n'ogejja nkulayirira omubiri ogweyagala aguvaawa maama ng'ate buliiwo otudde amanyuma ogatunze ku nkato gy'oba olaba abamu agenda abunga ensi eno gyemuteeka atuula eyo n'agumirawo olumu afiira nga tazze waabwe nange nno mbirowooza naye maama ndi ku kizibu oluneke ne neesibyeko n'empiseeti ndi mukomerera yanani kyaddi ne neeyagalako ne ntuula mbalina eri ebirungi z'obwavu bwe neesibyeko bulinga nga bwe bannaamira nga tokkola nfubankirako kyuma leka kembo nkoze siringi zinnemye kati kandye buli ke nkwasizza nkateeke munda oyo ogwe kiriruma akeeranga nnyo nampawaabira poliisi weeziri n'abakakiiko bagezangako okukeera owa defensi nanzirugira nzikiriza okwoza ogw'okulya ebyange ye singa nali nnyo mwenge n'ebita nali biwuse naye maama ebitamiiza byalema nze kyokka ssente nenzikaaba kikwewuunyisa awulirizanga ate n'abagunyosanga bagagga kale omuyindi mbadde mmuse naye ttiimu ebaddemu nennemese miliyoni 8 lulibole kati gotosobola okuyimba ngo Muzungu David gyebali obulamu bugamba butya nze Sweet Ddaala ow'amalibu omuyindi mbadde mmuse tegakyansi wanno gaawona bagamba mbwe ebibuno biruma balimba olumu mukazi wange yaŋŋamba osobola okunnuma nti teekawo olugalo ne muluma n'agamba woowe Sweet Ddaala banga gwanvu leero nkukyaliddeko wano mu studio zo sofa enteekateeka ogisanze otya enteekateeka nnungi nnyo era nze nkusiimye ebintu by'okola yongeramu amaanyi kubanga akadongo kamu otulaze nti omutaddeko ettofaali ddene n'ebintu ebyo byokola ebyogenda nolambula ku bannaffe abaatubulako ku maaso abamu bitusanyusa nnyo nange bendiba mpumulidde ye mawogola lw'ebitakuli giba ndi awo banze nkusose nga muzungu oguse gamba ono ye Sweet Ddaala muyindi mbadde musi ojjanga n'omupiira n'ogukubakubako ku ntaana ne gubuukabuuka bwe guti nange ndigamba muzungu azze kundabako bijja oba nsuubira eddiini neteeketeeke sinnatuuka kufa nze nkyali badde mmanyi nti olinawo enteekateeka gy'omanyi nkole ki njire naye ate nga ndi simple maani amalibu enkovu bye binfuula okuba omukambwe so ndi simple byonna ebiri muyindi mbadde muse ennyimba ezo zirinnya muyindi mbadde muse operation kwabya muyindi mipiira terishuwa wini n'omuyindi antegudde mpita mwattu eri mu kyalo gye nazaalibwa abangi balowooza bonna eno mu Kampala ffe tulina ssente mpitirivu era ensonga eyo eganye bangi okudda mu kyalo n'alowooza ddeyo ng'ate bajja kuseka oli oluusi n'ekyalo gye wava nga kiri wala nga ne transport akutwalayo oluusi tolina ate oluusi n'ebbanga ly'omaze nga tokyalayo nga ddene nnyo ate nga tolina kantu n'akamu otegedde kati bwe tutyo tulina Sweet Ddaala yakuyimbira omuyindi mbadde muse n'ennyimba endala nnyingi nina oluyimba lwange olw'abalogo gwayoola bannettaka bukyologa wazimba luddawa wano wenkolera siseetuka akeeba emmindi eyo emitwe 3 buli lwentunze n'otuuya n'ennyindo n'ebbina oli waggwanga ki obwo obusiru n'obutumbaavu obukyolega wazimba luddawa abafiti n'abalogo konko kenkomyewo mugenda kundaba nga waddondaba nga fala naye okuyimba ndi talented ze lwakuba neekulira gafula era bwenseka abantu badduka kati ebyo basobola kunkonge n'embivaako siseekaaseka kula yange nfaanana vampayo olw'amanyi ogenda wangula omanyi nakutula ddiiru n'emmese sente ze yampa n'enziri engege batuyana ennyindo ne batuyana naki n'akabina nga bakuwala noleke kubeerawo yomanyi nti nakola eddaame nange mu luyimba buu endonge bwatuka ladduka kasa nti mulumbiddwa yenze Sweet Ddaala mbasazeeko wamanyi agamwamba zino enkovu mugiya ka design seetaaga kufaanana muntu dakati nseetinga mayuga nfaananire ddala figa ya Cuba embanga nfudde abali baawo seetaaga kuziikibwa mu ssanda jagala keesi n'empowamu ntaana kalanja akabbululu
omwana wange ayina ne chance okunziika amalanga ne mumbikula nandabako n'akakasa nti nziikiddwa kunzisa mu ntaana ekifo ky'essaala ddaala njagala ndongo lwenkokota eryoka ekaabe ng'omuziki guggunda wali sabalibaawo okujjukira nga bino bakulu okubituukiriza nze switi ddaala omuyini badde muze bamba ku bampa lyandako lyanda abewaka ekyo balikiikiriza ebyo ddaame naye muzayibu lwengenda mu kyalo nkimugamba ne baganda bange ne mikwano gyange ne ku tiktok olulimba nduyimba nnyo ebyo byenjagala nga bantu bange Sweety Dala alina tiktok account kwakolera emirimu gye mwe abeetaaga betting tips musobola omunoonyaako then ne ku youtube Sweety Dala betting tips Sweety Dala betting tips ku YouTube with big odds ate ku TikTok era oteekamu Sweety Dala muzungu nkwagadde nnyo oli musajja simple man era abayimbi abatannakyalirako muzungu mwalinoonyeza ku muzungu ne mumukyalira musajja ali gumite ng'enjogera y'ennaku zino munoonye ku muzungu musajja mwangu ate ebintu byo biri perfect birungi nnyo mbowazanimo manyira bwe mufaananya standard bwe mwakoze engalo ezibalinga ebigere mu magezi g'amatono nsaba otegeerewo okoma waŋŋamba omeketa mayinja mmeketa nkutye kati oli mulogonzerwa kuba nasirika obudde bw'ekiro punyiriza eddagala lyo katwabika ekinajja kyenyaniriza era ebyonziira mbirindiriddewo ensula wano twakukoowa ffenna abapangisa obambira ono n'oliyo oli waggwanga ki wavuuka lunnabe kunjuzi n'olikyetere era ne Randy Road kyemmanyi yakwetamwa kiseranyiggwe bandeke nkulangire anyway kale bantu bange ndina Sweety naye nga luli recorded era wano wa muzungu ennyimba zange osobola okuzifunawo gwayagala ennyimba zange zonna bw'oba tusobodde kundaba muzungu gwe munoonyeko ku YouTube mu contacting ennyimba zange zonna muzungu azirina kati ajja zikuwa nze mukkiriza siibuza akayimba ak'abaana bange kubanga ffena tutakabanira baana ffena tukutuka oli n'omusanga ng'alumya emirabba naye nga zootula otumbula amugawalayi ne bukyanga ntudde ndowooza baana omanyi nalwirawo ddala okuzaala kati bali mu myaka gino kale bwe ntunula be nti baana bange ddala nga nfudde ani alibayamba amuliri obufisefise baana bange bwe ndibeera nzaaye kuba bino bye mbategekera mmala biseera nkimanyi nga nfudde bajja bibba lutambula bwe lutyo omusibe bulungi mwerawo omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadini gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77
34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Mwebo omuyindi mbadde mose naye ttiimu ebaddemu nennemese miliyoni 8 lulibole kati gotosobola okuyimba ngo Muzungu David Jebale obulamu bugamba butya nze Sweet Dala ow'amalibu omuyindi mbadde mose tegakyansi wanno gaawona bagamba mbu ebibuno biruma balimba olumu mukazi wange yaŋŋamba osobola okunnuma nti teekawo olugalo ne muluma n'agamba woowe Sweet Dala banga gwanvu leero nkukyaliddeko wano mu studio zo sofa enteekateeka ogisanze otya enteekateeka nnungi nnyo era nze nkusiimye ebintu by'okola yongeramu amaanyi kubanga akadongo kamu otulaze nti omutaddeko ettofaali ddene n'ebintu ebyo byokola ebyogenda nolambula ku bannaffe abaatubulako ku maaso abamu bitusanyusa nnyo nange bendiba mpumulidde ye mawogola lw'ebitakuli ndiba ndi awo banze nkusose nga muzungu oguse gamba ono ye Sweet Dala muyindi mbadde muse ojjanga n'omupiira n'ogukubakubako ku ntaana ne gubuukabuuka bwe guti nange ndigamba muzungu azze kundabako bijja oba nsuubira eddiini neteeketeeka sinnatuuka kufa nze nkyali badde mmanyi nti olinawo enteekateeka gy'omanyi nkole ki njire naye ate nga ndi simple maani amalibu enkovu bye binfuula okuba omukambwe so ndi simple byonna ebiri muyindi mbadde muse ennyimba ezo zirinnya muyindi mbadde muse operation kwabya muyindi mipiira terishuwa wini n'omuyindi antegudde mpita abapromota mwenna mujje munteeke musene njagala emmotoka wish oba nuwa gompa mmotoka noteeka ebivulu ne tukkanya 2 3 bino oba bimeka ne tukkanya abiteksi yanguwa ne bapromota abalala Nobert Events Bajjo Dr. Kwefurukuta abalala obudde yaliko saa zino kwefu kale kategedde trend kubanga last year yategeka Muzese batayirawo ku front page era yajjuza guno ategese kazibwe kapo era twakikubye n'abamu ne bakola ki kati njagala abakolere surprise nti ndeeta Sweet Dala yayimba omuyindi mbadde museze nkola obulango bugende ku TV ne ku radio kigenda kubooga tujja kikuba kijja kujjula kastampe motoka yange wishi wali oba no webirala saagala kubitegeera n'amafuta nja geegulira abakulu ndowooza mukiwulidde beetaaga Sweet Dala wuno aneetaaga ogenda kunfuna mu ngeri 2 engeri esooka onoonya muzungu ku YouTube kwali muzungu David ku YouTube kwali ne wano nsangibwa wano Kasubi buyinza okukyanga ovuddewo kati YouTube kikulu nnyo YouTube social media platforms kikulu nnyo era nange osobola okunoonyako ku YouTube okozesa linnya Sweet Dala betting tips kati ate enamba yange eri 0756 9M0 ne MTN 0776 9M0 mbufunze 7569 oba MTN 7776 9M19 bwoba tonfonye atotebwa kunfuna ne bononya muzungu ajja kuntuusaako bintu bijja kutambula mulala soko mpemu akapeera ka ekitulemewo okudda mu kyalo gabwe ntandikiro oba wali mwattu eri mu kyalo gye nazaalibwa abangi balowooza bonna eno mu Kampala ffe tulina ssente mpitirivu era ensonga eyo eganye bangi okudda mu kyalo n'alowooza ddeyo ng'ate bajja kuseka oli oluusi n'ekyalo gye wava nga kiri wala nga ne transport akutwalayo oluusi tolina ate oluusi n'ebbanga ly'omaze nga tokyalayo nga ddene nnyo ate nga tolina kantu n'akamu otegedde kati bwe tutyo tulina Sweet Dala yakuyimbira omuyindi mbadde muse n'ennyimba endala nnyingi nina oluyimba lwange olw'abalogo gwayoola bannettaka bukyologa wazimba luddawa wano wenkolera siseetuka akeeba emmindi eyo emitwe 3 buli lwentunze n'otuuya n'ennyindo n'ebbina oli waggwanga ki obwo obusiru n'obutumbaavu obukyolega wazimba luddawa abafiti n'abalogo konko kenkomyewo mugenda kundaba nga waddondaba nga fala naye okuyimba ndi talented ze lwakuba neekulira gafula era bwenseka abantu badduka kati ebyo basobola kunkonge n'embivaako siseekaaseka kula yange enfaanana vampayo olw'amanyi ogenda wangula omanyi nakutula ddiiru n'emmese ssente ze yampa n'enziri engege
batuyana ennyindo ne batuyana naki n'akabina nga bakuwala noleke kubeerawo okitegedde. nali ne Muyomba Lawrence omanyi alina oluyimba lwe yagira ssente mbu ssente emutuyanyiza abooluganda ebaawukanyizanga kabina. Yomanyi tinakola eddaame nange mu luyimba buu endonge bwatuka ladduuka kasa nti mulumbiddwa yenze switi ddala mbasazeeko wamanyi agamwamba zino enkovu ngiya ka dizayini seetaaga kufaanana muntu dakati nseetinga mayuga nfaananire ddala figa ya cuba embanga nfudde abali baawo seetaaga kuziikibwa mu ssanda jagala keesi n'empowamu ntaana kalangi akabbululu omwana wange ayina ni chance okunziika mbalanga kujja ne mumbikkula anandabako n'akakasa nti nziikiddwa kunzisa mu ntaana ekifo ky'essaala ddala njagala ndongo lwenkokota eryoka ekaabe ng'omuziki guggunda wali sabaali baawo okujjukiranga bino bakulu okubituukiriza nze switi ddala omuyini badde muze bamba ku bampa lyandako lyanda abeewako ekyo balikiikiriza eryo ddaame naye muzayibu lwengenda mu kyalo nkimugamba ne baganda bange ne mikwano gyange ne ku TikTok oluyimba nduyimba nnyo ebyo byenjagala nga nfudde nange naatera okola ekiraamu kyange kubanga bino ebya Paulo Kafeero bituyigiriza ekintu tulina okola ekiraamu Didi yalibeerawo bano abajjanga ebbina likomena aze akaaba walumyanga muzungu n'agira tokaaba tokola ki kati anyway bantu bange Sweet Dala alina TikTok account kwakolera emirimu gye mwe abeetaaga betting tips musobola omunoonyaako then ne ku YouTube Sweet Dala betting tips Sweet Dala betting tips ku YouTube with big odds ate ku TikTok era oteekamu Sweet Dala muzungu nkwagadde nnyo oli musajja simple man era abayimbi abatannakyalirako muzungu mwalinoonyeza ku muzungu ne mumukyalira musajja ali gumite ng'enjogera y'ennaku zino munoonye ku muzungu musajja mwangu ate ebintu byo biri perfect birungi nnyo muwazani mowanga bw'okirowooza tuukako wadde kasibe ejja kukkiriza kyengezaako okola nti wenkuleeta wano ndina kye ndina okuyigiriza obeere nga naawe osobola okola ng'ofunako mu bintu by'oba ozimba emikutu gyo ekyo nakigamba buli ajja abeere nga naye azimba kubanga bangi bagamba tubafunamu kati naawe tufune babiri kati waliwo kaliika nalukalala ng'ovudde ku kitu wanaawasooka okubya ejjinja mu nju kinkukakasa naluwali nsabye tegeerawo okoma kotwabika nti wayagadde kummanya nze ddala wusi yataati abigugumuka ogakira ekitundu ekyokubiri awaddakaawo manyira bwe mufaananya sitandadi bwe mwakuza engalo ezibalinga ebigere mu magezi gagamba tono nsaba otegeerewo okoma waŋŋamba omeketa mayinja mmeketa nkutye kati oli mulogonze lwakuba nasirika obudde bw'ekiro punyiriza eddagala lyo katwabika ekinajja kyenyaniriza era ebyonziira mbirindiriddewo ensula wano twakukoowakoowa ffenna abapangisa obambira ono n'oliyo oli wagwanga ki wafuuka lunnabe kunjuzi n'oli kyetere era nerandi road kyemmanyi yakwetamwa kiseranyigwe bandeke nkulangire anyway kale bantu bange ndina eswiti naye nga luli recorded era wano wa muzungu ennyimba zange osobola okuzifunawo gwayagala ennyimba zange zonna bw'oba tusobodde kundaba muzungu gwe munoonyeko ku YouTube mu contacting ennyimba zange zonna muzungu azirina kati ajja zikuwa nze mukkiriza siibuza akayimba ak'abaana bange kubanga ffena tutakabanira baana ffena tukutuka oli n'omusanga ng'alumya emirabba naye nga zootula otumbula mugawalayi ne bukyanga ntudde ndowooza baana omanyi nalwirawo ddala okuzaala kati bali mu myaka gino kale bwe ntunula be nti baana bange ddala nga nfudde ani alibayamba amuliri obufisefise baana bange bwe ndibeera nzaaye kuba bino bye mbategekera mmala biseera nkimanyi nga nfudde bajja bibba lutambula bwe lutyo omusibe bulungi mwerawa nga tunasiibula omanyi ebibyo biwooma ndina abantu bensisinkanye ng'emboozi zaabwe ziwooma njagadde onzijukizeemu kakembo banaye full program mugenda gisanga ku YouTube full program mugenda gisanga kakembo Edward musajja waliwo enfa ya taata ne obwavu lukaliwa kugendo tuwangu ndowooza obwavu alina layini gyayimba n'agamba nti alina we yayimba n'agamba nti
tukatandike ng'ekatandika oba oli atusobola. Kyokka mmaze akaseera nga ndi waka mbirowooza nga ntetenkanyamu nfuna ekituufu. Kizibu okulowooza ennyo n'ogejja nkulayirira omubiri ogweyagala guvaawa maama ng'ate buliiwo otudde amanyuma ogatunze ku nkato gy'oba olaba abamu agenda abunga. Ensi eno gyemuteeka atuula eyo n'agumirawo olumu afiira nga tazze waabwe. Nange nno mbirowooza naye maama ndi ku kizibu olunake ne neesibyeko n'empisa eti ndi mukomerera yanani kyaddi ne neeyagalako ne ntuula mbalina eri ebirungi z'obwavu bunneesibyeko bulinga nga bwe bannaamira nga tokkola nfubankirako kyuma tekakembo nkoze siringi zinnamye kati kandye buli kenkwasizza nkateeke munda oyo gwe kirirumaka era nga nnyo nampawaabira poliisi weeziri n'abakakiiko bagezangako okukeera owa defensi nanzirugira nzikiriza okwoza ogw'okulya ebyange ye singa nali nnyo mwenge n'ebita nali biwuse naye maama ebitamiiza byalemanze kyokka ssente nenzikaaba kikwewuunyisa awulirizanga ate n'abagunyoosanga bagagga. Kale bantu bange wetyo wendabise ne Sweet Dala oyo mugenzi Edward Kakembo sinze mugenzi Edward Kakembo naye yali mukwano gwange ngate mwagala yankubira enfa ya taata. Banange bampitako bambadde bagenda mu firimu nze ku kyalo nsigala bw'omunti n'enkuuma obwana bwa maama naye maama olumbe lwali lumujja mu nsi muno n'erinnya yandaga lyamulekwa ly'eddaame lye yandekera mmange wabula alina kyeyaŋŋamba nga walumbe tannamugonza nnyo tikase tannaafa baana bange ndiddanga nembalaba ndowooza yali aŋŋumya mutima nze yandabanga nnakuwadde nnyo kuba akakyanzaalwa kugezodde yali andeka mu bbanga tutambula bwetyo kyekyo. Kale bantu bange full program tugisange ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka.